Kale malamusizaako nyonyini ddala amanya agange nze Waswa Emmanuel nsinzira Kampala Uganda omukulu Trust Media Uganda ne Waswa Emma YouTube channel kwe tubeera okubanga tuliziganya namwe tubanga tubaweereza ebyo bye mwetaaga okubanga nate mumanya muli mutya mbatumiddeko nyonyini ddala bagamba nti etasiima ebulagiwa nga sinabagenda maaso kansoke nsiime omukulu Beef Organic nga bulijjo bwabeerawo okubeera nga owagira emirimu gyaffe gye tukwasaganya n'oteekamu ku nsimbi obulamu ne butambula so namwe kye mulina okukola kiri kimu kugenda kumuwagira gy'abasinzirira bwagamba nti atunda eddagala genda olabe eddagala agenda okuguza enamba yasiima ebiva ku mukono guno ebeerako awo wansi akabonero omukalabawo gode yamugambe Emma yaŋŋambye obujjanjabi busookera wano ojja kulaba omukyala Rema naye agenze maaso n'aleka okuba nga asiima omuwala amanyikiddwa nga Evelyn Namulondo n'amusiima olw'ebirungi byakoze olw'okubalabirira ebbanga lyamaze nga abalabirira bino n'okusiima kwabwe kwabadde ku party gye bakoze gye bayita welcoming home welcoming home party ala bannanga bakazi kye mugendo tukola Rema kati ebintu byolazo okureatinga ku trend zino era kati atalina ssente bannanga okuzalako kugenda kubeera kutono ye bannaffe oba ofunye omusajja tolandika okulowooza ku bintu Rema ebakola olandika okuba nga oyipeeka boyfriend wo nja kubanyumiza ku bubaga obwo katusoke tuve mu story ya Rema eno katono ya Namulondo then tujja kumaliza ne story eri tujja kumaliriza ne kapati kali akapati ze bakoze omukyano omunange mu patino gye yakoze nga bawero kaminga baby Aliya gwe bazadde Dr. Hamza Sebunya ewaka omukyano nomune yagenze maaso Rema n'okubanga yebaza Evelyn Namulondo ng'agamba nti Evelyn Namulondo ono abaddewo nnyo nnyini ddala Rema agamba nti I was overwhelmed with happiness when I learned that I would give birth in November because Evelyn had it all for me. She has stood by me in all situations, and indeed she is a godmother. Yeah, she's a godmother, and she has helped us to rise Amal too. Omuntu okuyita godmother, mwe ababatizibwako, mwabayita ba godfather, ye taatawo ebiseera ebisinga gwe bakuwa mu church. So a godmother ye muntu abeerawo taba muzaddewo waddala wabula ebintu byabakoledde mu bulamu bw'ensi eno bimala okufuula godmother bimala okufuula okumuwa ekitiibwa kya godmother bakikuwa okusinziira ku bintu bye bakoledde omuntu oyo oba kitegedde bulungi nnyo oba abantu ababeera bamulekwa bw'afuna taata amulondo oba maama amulonda oyo abeera godmother eri obulamu bwe ntegerekese bulungi nnyo kati abadde beebuuza lwaki Rema yandikedde ku makya n'akwata Evelyn Namulondo n'amutuuma godmother ow'abaana be baby Aliya ne baby Amal zino ze zimu ku nsonga Rema Namakula closest friend wa Rema Namakula amanyi buli ekikwata ku Rema Namakula bamuyita Evelyn Namulondo Rema Namakula buli woli mulaba mu public oba agenze kuyimba oba agenze ku birthday yani oba ayina waasalimbira oba ayina waatambuddeko emikisa 9 ku 10 omuwala Evelyn Namulondo ajja kubeerawo ku bbali yamukwatirako ensawo ye personal assistant we P. Of course Evelyn Namulondo ne Rema they are on different pages. Evelyn si wakabi nga Rema newankubadde bombi bali famous oli star muyimbi n'ebisigalidde ono actress azanyira mu kibiina ky'aba Ebonies munene mu level ye you can't compare Evelyn ne Rema kutebemu so bezuula nga buli omu a complimenting amune and of course I know mu bino ebyobwa star with branding n'ebisigalidde Rema Namakula ayongeddeko nnyo alinyisiza nnyo omutindo gwa Evelyn ayinza okuba tamuwadde ssente nnyo biki n'ebisigalidde naye amwongeddeko nnyo erinnya Evelyn Namulondo ensi erimanyi nnyo because of the existence of Rema mu nsi eno if you are to survive in this world olina okubaako n'omuntu gwokkiririzaamu olina okubaako n'omuntu wemmatchinga mu bulamu bw'ensi eno to compliment each other Rema yategeera Evelyn Namulondo nga Namulondo bwe yategeera Rema abala gye bagambye nti Rema alina empisa embi abala gye bagambye nti Rema muzibu abala gye boogera ku Rema ebigambo Evelyn asobola okubeerawo ne Rema mu mbeera yonna eyeetaagisa Evelyn makes sure she compliments Rema in each and every kind era ebbanga lyetumaze nga tuli mu bino ebintu bya covid ng'endongo tekyaliwo n'ebisigalidde obudde bwa Rema obusinga obungi
abadde nga abumala ne Evelyn era Evelyn abadde abeera waka wa Rema era as we are speaking Evelyn yabadde nga alabirira Rema Namakula mu biseera Rema ne bebadde olubuto n'okulabirira abaana ne mu ddwaliro wonna yabadde nga amuteeka care of nakati alina okuba nga yamunyiga ebisa n'ebisigalidde oba kitegedde so olebe birungi Evelyn ne loyalty gyagezaawo kubanga alaga Rema Namakula. She qualifies to be a good mother. She qualifies to be a very good friend. She qualifies to be a sister. Obo kitegedde bulungi nnyo. So nolwekyo this art of appreciating era nolaba ffe tubadde tukobivulu ebyo naye ne pati ya Evelyn yasembayo gye baakola zino night service bakola kula Bonita era Rema yali artist omukulu. So many people have been coming out ne bajerega Evelyn lwaki studio Rema ensawo okolanga handbag okolanga biki oli star lwaki studio oli ensawo n'ebisigalidde. I don't see it in that kind of nature. Enchilabira mu mukwano gwe balina. Ekigatta Evelyn Namulondo ne Rema era ekibakume nga bali bombi buli omu kutegeera munne kyali mu bulamu bwa munne like Evelyn kutegeera Rema yaani angatta coach ne Rema kumanya Evelyn yaani anyamba coach oba kitegedde bulungi nnyo. Sigamba nti muntu mukwano gwo alina okuba nga alina ssente. Sigamba nti mukwano gwo abeera because is financially stable. No, ebiseera bisinga mikono gyaffe tuba najjo depending ku ebyo bye batugattako. Omuntu ayinza okuba nga takuwa hard cash naye ng'omuntu abeerawo nnyo indirectly akuyambako ng'okufuna ssente. Okitegedde kati for example gye mbadde nti Evelyn okubeerawo kwe mu music industry no mu arts industry gye tulimu Rema inenge jamu pushize erinnya Evelyn likuze nnyo osanga singa teyali mukwano gwa Rema singa si wa amaanyi nga bwe tumumanyi kubanga si asinga okuba wakabi mubazanyira mu Ebonies ne acts zazanya aba moments zazanya singa okuselling out but her name is a very big brand. Erinnya la Evelyn Namulondo dene nnyo mu kibiina ekyo kya Ebonies mu public. He's becoming a very good public figure olw'ensonga she is staying with Rema Namakula. Kati yamugambye nkuwadde obwa godmother w'abaana bano gwe mama w'abaana bano n'abamukwasa singa Rema badde mu Katoliki nga agenda kubatiza abaana bano twandirabye nga baby Alia ali wali ngono ya muzadde mu Kikristo oba kitegedde bulungi nnyo. So thank you for having that great friendship. Ekyokwiga kyofuna mu mboozi eno gy'obawulidde wakati wa Rema Namakula ne Evelyn Namulondo kwe kubeera nti you can stay there with your good friend mukwano gwo nasobola okuba nga akubeereramu obulamu ne butambula ebintu ne mubikwasaganya and life goes on. So ekya appreciation kiyamuwadde it shows nti enkolagana weeri era kiraga nti amwagala nnyonyi ddala. Just learn, you have to be an opportunist. Nomanya nti gono mujjako kino ne mubeera ba mukwano obulamu ne butambula buli omu n'agenda ng'agaggawalira ku munne. That is how life continues. That is how things move on in this world. Agange nze Wasswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.